Ekimu ku kintu kyenkugambe, ekimu ku kintu ekiruma abakazi obutafumbirwa ekiddako ku butazaala. Kati ate ffe abasajja ekimu ku kintu ekisinga okuluma omusajja ekisinga butaba n'amaanyi ga kisajja. Kati ogenda kumanya otya nga oganye okuwasa? Anti ekyo ekisinga okuluma era weeraba ne bwoba towasanga. Kubanga omuntu abeera omwavu, okimanyi osobola okuba nga oli mwavu naye omukyala n'atuula era n'aguma. Owavu tebogoba mukyala, Katonda abavaawo olina n'okumugumya mukyala. Nze mu kifo ky'okunoonya ssente nanoonyanga ggwe naye kati tugenda zikola. Tugenda kukola ki? Obudde bwonna nabumala nnoonya ggwe tugenda zikola. Kati engeri bwenkufunye kati nzirako ssente. Ate n'aguma n'afuuka emyaka gyonna. Kubanga ebitulina mu kitanda bitambula bulungi, wa mu kisenge emirimu weegiri. Naye omukyala naye kennyini kasa kutegeera nti emirimu tegiriiwo. Tewali mirimu. Okimanyi omukyala asobola okunoba nga anoba ng'olina ssente n'agenda. Kyokka omukyala n'atuula nga tolina ssente naye nga mu kisenge bitambula bulungi. Awo tolina ssente tanoba afuna bufunyi mulala. Nera otera abanobye wanabeerawo mubiri atuddelwa ssente naye nga ekituufu yakuta omusajja. Nze nakirabako ku kyalo waffe emirundi ekyo. Waliwo omusajja bamuyita Sebuccu yalinga avuga egogonya yalinga avuga piki ya gavumenti naye ng'omukyala maama bamuyita maama Konja nga maama Konja amuvuma, oli musajja ki mpale enywera miguwa n'abaana si babo. Yamukuba n'entebe n'amumenya kana akalinda minyira. Abaana si babo. Kyokka ffe nga tulabawo abaana aba basatu naye amuga si babe. Kuba gwe tolina ky'osobola. Mugamba omukadde akayeeyogeza bibye. Omulala Nnyomito yalina amaanyi. Nnyomito ng'atema omuti bwe guti dakika 3 nambazi. Kyokka nga abakyala bano bamutalina maanyi. Kati nga mwebuuza nze nabuuzaako obwana obuto bwali butudde awo ne mbubuuza naye bwe munaakula ani ayagala okuwasa? Mu baana 6 nafunamu omwana ogwo. Abalala banziramu bwe bati. Nze sijja kuwasa kubanga bw'owasa bakkako okunaaba. Omwana oyo mugoberezi wa pasita mugembe. Bw'owasa oluusi omukyala akutegeera by'onoolya, oluusi ayinza n'okukuwaako bitono ku by'okulya. Abakyala bayomba bamalako emirembe. Ekirala bw'otawasa oyebaka obuliri bwonna n'obubuna. Ate ng'ensonga zaawa n'omusajja kwerazaawa. Kati so gye tukoma okugenda abatayagala ojja kulanga kino ekyandikibwa kino kyenkusomedde mu Isaaya 4 olusooka nga kituukirira nabo nja kujja mbasomesa n'okulota nga olya nakyo nabirimu enjawulo. Nawulira Pastor Chris oya kiro biki ng'afera abantu nja kujja kisomeseeko nakyo. Kati so okulota nga olya ng'omulalu akugoba, ng'omulalu ayagala akurepinga obanga akugoba. Nilutyo kya mulalu ng'akurepinga mazima ddala. Kisoboka. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV twatukomyewo buto nateera era twongere okusomesa abatamanyi muyige n'abamanyi mwongere kumanya kwammwe. Nkomyewo ne Musumba Peter Sekitoleko Buterevu ku Export TV kasito tulaba biyo manyi tuli ku Export TV oba channel fone naye tuli ku Export TV woka. Njagala soko okwebaza mwenna abatukumiddeko amaaso gammwe kubanga mutuwuliriza. Omanyi Musumba si yangu omuntu okuwa trust ye. Yeah. Mbebaza nnyo kuba abadde nga muntu abatuwadde trust yammwe nti wetwogera ekintu temukitwalanga temutwalanga baddiikuula. Temukiraba nga comedy. N'ekyo tukomyewo naye omugaga waffe wa Cambridge Junior School agamba nti mulete abaana mu bungi. Yaguddewo essomero literezezza yayongeddeko yakubisizaamu ebisulo abasomesa yayongedde buli kimu yayiye mu bungi. So omuntu ala abaana aberenga ababangula mu bitabo abasomesa empisa abaana abera agenda basomesa eby'omutwe wamu ne ko curriculars byonna mu kifo kimu. It's a one stop center oba one stop point. Omwana bina agenda kubisoma ate nga n'ogamba nti omwana wange saagala kubanga muzunza sagala muzunza Bombo Road abula njagala abeerewo omwaka nga gumu nga ngenda njiya ka sente kinyambako n'okusavinga omwana abanga takomyewa ka holiday asigale ku ssomero nja kubanga kubirawo ku simu obanga mulambulako mu interviews oba tukanyiza n'essomero babanga bajja kubanga bakikola nnyo. So dduka mangu bagambe nti walabya akalangu ku Export TV bajja kubanga bakola kate mu ngeri ey'enjawulo nnyo nga gwe omuzadde eyazigiriddwa essomero Export TV. Musumba Yesu yebazibwe. Amina sebo. Nsanyusa okulaba munnaye. Nange okusanga abantu bafaawo. Nze muli mbeera nkiwulira ne batakiŋŋamba. Mbeera nkiwulira nti bakumiisinga. Oh wow. Kitiibwa kidire Mukama. Era ndabye ddanga badde bakumiisinga nnyo ne ŋŋamba nti Musumba. Abantu bayaayana okumanya. So n'olwekyo ne mba nga nziruka nnyo nkutuukeko obeerenga otwongeramu. Amina. Nsaba osooka bannamusizeeko Musumba. Mukama yeebazibwa abooluganda mugamba mutyeyo abalabe baffe aba Export TV. Ndi musanyufu mwonna okumanya nti mwagala channel eno y'emu ku channel ezisinga they are second to none. Sisubirayo mulala. Twebaza Katonda ku lwabwe ate nammwe abagoberera. Njagala okusiima oyo yasalawo nga ye channel endala yazita aziyitako nga pastor ayita ku ssabo talabamu makulu ye yakola choice ekitiibwa kidire Mukama. Nze Musumba Sekitoleko Peter mwebale kwagala njigiriza yangu ekisa kya Katonda. Amen. Mwebale kugoberera abali mu nsi ez'enjawulo. Nsiima nnyo akomentinga kituyamba okumanya kikyolowooza n'okumanya nti oyize oba toyize. So kirungi nnyo okukomentinga ekitiibwa kidire Mukama. Amen. Sangibwa Lugala Prayer Power Church gye tuli era yenze lead pastor wayi ku ekisa kya Katonda. Simu yange 0756-12-96-98. Tulina campaign gye tutambuza, campaign y'okugula ettaka ly'ekkanisa. Mukama Katonda akola ebyekisa mwana wa Mukama oyimiryeko naffe. Otuwanirire mu ngeri emu oba endala. Waliwo ekintu ky'osobola okukola. Nakunyumiza ku musajja oli mu Luka 7. Omusajja w'ekitongole. Ekitongole ky'Abaroma eyali alina omuddu gwe yayagala ennyo ng'alwadde naye najja n'agamba Yesu nti n'atuma omuddu atwale Yesu. Omuddu omulala. N'atuma abakadde sole batwale Yesu. Bakadde be basituka bajje bakime Yesu. Ne bagamba Yesu olina okugenda omwonyeza omuddu we kubanga omusajja ayagala eggwanga lyaffe ate yatuzimbira sinagoga. Yatuzimbira yekalo yaffe. Sina muntu wawe ne bagamba Yesu. Bo ne begayirira Yesu ku lulwe. Kati so mwana wa Mukama
bw'oyimirira mu kintu kino tosobola sigala kyekimu, wajja kubaawo eggulu lijja kulwanira kubanga akawunti ejja kuba yaggulu. Mukama walo byatajja kuganya kutuukako. Akawunti yaffe ey'ettaka mweyagala kutwala ku ssente eri 7351583001 yeeyo 7351583001 eri manya ga Sesitoleko Peter ani Mukibi Abe. So tujja kusanyuka ngoyimidde kunafa ne oba ngoyina simu so kosa Airtel yo *185 n'ogenda ku 7 financial services n'ogenda ku number 1 banks. Kati awe wasooka tewaliwo banka yaffe genda nyiga next ogende ewaddako we wali DTB bank eri ku number 8 notekamu account number yo 7351583000 mumanya eretaga Sesitoleko Peter notekako sente Mukama nakuwa omukisa. Tojja sigala kyekimu Mukama kubanga tetweyita bweyisi tuyina gwe tuweereza aye Mukama waffe Yesu Kristo. Empeera ekyo kyoba okoze ku calling yaffe empeera naawe ogifuna mu linnya lya Yesu. Era obwakabaka bwa Katonda bulaba nti gwe wano ku nsi ogasa oli w'amakulu y'ensonga lwaki bulina okuyimirira naye mu buli kimu n'okiyitamu. So jjukira Ezekiel kyagamba Mukama jjukira bye nakola mu nnyumba yo. Ate era n'ekirala Bakoliso mmeka Bafilipi 4 Paulo agamba nti Bafilipi 4:17 nti soogera bino kubanga neetaaga okufuna ekirabo gye muli naye njagala ebirabo byammwe the fruits ebibala byammwe byeyongerengako. Bunkimanyi buli bwenyiga nnyo mu bintu by'okugaba bino kyekimu ku kintu ekisiikula omukisa ku bulamu bwo. Mukama abatuweera omukisa. Amen. Musumba agezaako kujjayo point yaffe nti tulina campaign gye tusitula ya nandikiyise independence. Naye independence nga si yambu bisigamba nti tufu tulinamu obutakkaanya ne bwe tusabira kati tetulina butakkaanya, tetulina lutalo, tetulina buzibu na muntu yenna ate tebatu. So kati bwe bityo bwe biyimiridde otherwise ne Alpha Media Production nayo musakayo munzikirize ngiyiseewo. Alpha Media Production bano bakoze kyamaanyi nnyo kubanga tunyirira bwe tuti oyinza nokutuukawo nga bwenti si bwenyirira nga wondaba mu kamera. Ne Alpha Media Production bwe bakikoze bakwata emikolo bakuba bifaananyi ku mikolo gyonna. Oyagala ekintu kisigale nga kimemorable okuggyako okwabya olumbe tebajja kukubira bifaananyi kyo ndi sure deal. Naye nga Alpha Media Production hand in hand with Expo era enamba yaabwe y'essimu gyobafunirako yemu oba oyagala Expo TV stroke Alpha Media Production osobola bafunira ddala bulungi ku namba yaabwe y'essimu 0770944 ku namba yaabwe y'essimu era enamba yemuyitawo wansi yetambula wansi ku screen yawo ojja bafuna mukwatagane bulungi nnyo ene part of Uganda mujja kubanga muli butoola banga mwambalaganye bukanzu bukooti buwenjuka Uganda bannaye nalwo naye nga Musumba olunaku lwa leero tulina ensonga leero ensonga gyendeese si yange nzekka abula ebibuuzo biyitingana mu bantu eyo bingi kubanga nze nasomako eddiini nakigambako nga tukyasoma mu madiini eyo batusomesa engeri Katonda zayogeramu ne batugamba nti asooka okwogera batugondoza engeri zaali ttaano: the vision, behind the veil, dreams, ne batugamba through prophets, and ne batugamba n'ebitabo oba Bible bakuba nti eddiini nagisomera eri nagisomera mu psychoside ye kati batugamba kiri ekitabo kyeri sijja kyogera naye ozenga otulaga engeri Katonda gye tumanyamu wawe tuli kati lero kyagala kumanya omuntu wembanga nina obuzibu oba tugambe nga waliwo bitatambula bulungi mu bulamu bwange ndowooza kankiyite busibe kubeera obuzibu bwonna butandikira mu kubanga oli musibe lero njagala osooke otutegeeze bulungi kubanga tujja kwata ngeri yemu kwemu netandike na birooto kuba abantu basinga ndoza engeri gye tusonga kugerako ne Katonda
tusijja gamba behind the veil abasanga tebasaba so kati obudde tebajja bufuna obwo visions abasanga tebeewaayo so kati nazo tebajja zifuna through books abantu abasanga tebasoma Bible ate bajja giraba prophets abo tebakyajja bagwayo tusigaze engeri emu yokka ffenna tugatta ebirooto kizo omuntu atalootera n'omutalota kiba busibe nakyo wabawo ekizibu so kati olwaliro njagala obeere ng'otusomesaamu birooto ki oba ndoota ntya ne mmanya nti obusibe type ebirooto gyenneeno ya busibe. Mukama yebasibe mwenna abatugoberera muli omuti eyo mwebale kubeerayo. Omukulu Dani atandise bulungi n'agamba nti Katonda ayogera mu ngeri nnya, ayogera mu kwolesebwa, ayogera mu bantu, gamba nga bannabbi. Bannabbi weebali bakyaliwo, bannabbi weebali akuba bakwegendereza kati anti oseba tugamba tubegendereza ate kati fete tulina kasengejja bannabbi weebali ayogera mu kigambo kye, ayogera ne mu visions, visions okwolesebwa. So Katonda ayogera mu ngeri nnya mu kigambo kye, mu bantu, mu kwolesebwa ne mu birooto. Mbadde sikyogedde luli. So yezo engeri Katonda bw'ayogera. So kati abantu abamu waliwo abatali ku level ya visions, naye at least ordinary class bagiyita dreams. Yeyo buli omu kuba ekyo kiwadde kizibu nnyo kati omuntu agamati batono abafuna visions today naye bya ebirooto biri basic. Yes, basic eyo primary foundation munsi y'omwoyo omuntu kwatandikira wafunira information ye. Primary foundation wafuna information ye. Kati ebirooto ombuuziza nti nsobola kulabira ku ki ebirooto ki ebiraga nti ndiko obusibe emmanya nti abula kituufu wano nno nina ekingoba naddala abakazi kantandike n'abakazi birooto ki gw'olabira nti oliko obusibe otandisa n'abaana ab'obuwala oba n'abakyala. Ekisooka weeraba oliko empeta munsi y'omwoyo. Mbadde manyi musumba waloota empeta akuba enduulu ate atya Katonda akikoze andi olina okuloota ng'oliko empeta naye nga gikutaddeko tomulaba. Tekaba kabonero nti embaga esembedde andi n'obusibe sitaani yandi baakulaga nkulina nti nakufuna oli mu bufumbo nange mu bufumbo ne kawuula. kale ekyo nyinza kyawula ntya ku kirooto nga Katonda yakindaze nti embaga yange esembedde. Actually empeta ya Katonda bw'oba Katonda nga bw'obanga oloose nga oliko empeta empeta y'obufumbo ebeera ku guno omukono ogwa kkono ku luno olugalo luno. Bannasayansi batugamba nti lwaki ti eno finger representing love kubanga nti omusigo guli ku finger gutwala direct omusaayi ku ki ku mutima. Kyeka n'abasawo bali mu laavu naffe kuba baagala nnyo emisuwa gy'oguno. Kati waliwo osanga omuntu alina kuno empeta n'alina kuno mu kirooto oba ne mu buliwo. Nze mbadde manyi nsobola kakagalo konna kenjagala azilonga azitaddeko kono. Kuliko meaning, kuliko empeta eraga nti I'm in marriage with Christ. Nenga kikirizibwa. Ejje bali waliwo abantu otujja okusanga tayambadde kuno mpeta nenga agiina kuno ku luno index. Kati ate kuno eno kuno nakyo etegeeza kirala nakyera nga kyabwa Katonda kuno nenga eraga ina naye amakulu gaayo. Okay. Banga okusinira ku arrangement y'engalo zino engalo zino kakireke sigenda kireta eyo kubanga enjiri ate ejja diverting naye kati yatufunira nakyo obudde. Kati bw'olabanga osobola okulabira otya nti stan nti kino kya stan kulaba oliko empeta abantu bakwozayoza kyokka nga tekuli muki akuwasiza tolaba mugole musajja awo otegererawo nti ndiko obusibe bwa butafumbirwa baba bamaze okubuukinga. Ready, you are engaged. Katonda wange you are engaged. mpuliriza musomo. Ekirala olwoto oyambadde kadaali oba oli mu gawuni
eyembaga gawuni eyembaga kyo mpulideko bangi abakirose ndosa nnyo nga nyambadde ekyo ekyembaga kyekange natero embaga yange esembedde kankubuulire ekyo nakyo kabonero ka busibe eba yeyongerayo wala kabonero ka busibe embaga ekuba wala entuufu omwanyine sitaani naye awasa era abantu bangi bali mu bufumbo ne sitaani nga bulabaffe bwe tuli mu bufumbo ne Kristo olina nagenda nafumbirwa sitaani nga yeyagalidde nga teyeyagalidde mu butamanya kuba ye sitaani ye tomusaba tomuyita Katonda ffe abamwegayirira jje gye tuli sitaani ye talinda invitation omusumba waffe oli yagamba omusumba waffe omuyimbi yagamba nti tewali akeera ku makya naayita obwavu ndi jangu eno nze nkoyo obugagga naye ate okimanyi bw'oba oyagala obugagga olina kukola olina sooka busiitaanira obuyita naye sitaani ye ebibye teyeetaaga invitation omuzimu gw'obwenzi tolina gwegayirira nnyo jangu nkooyo okuba n'amafuta nkooyo amafuta gamenya yango gayiwe okulabirawo nga guzze nti best friend wanyingiddewo sitaani ye atwesibako bwesibi yakimanya talina market dembe yakimanya talina market kati ye alina okubayingira mu kifuba dembe yayingira obuyingisi kati ye sitaani oyinza okulota ng'oliko gawuni oba ng'oli mu kadaali ekyo kitegeeza ki obufumbo oliko obusibe okifuna nkifunye bulungi oyinza okuloota nga weegatta ne relative wo mu buliwo obeera committing incest mu buliwo oba nga weegatta n'ensolo oba nga weegatta n'omuntu of the same sex oba nga weegatta n'abantu of different sex naye nga mu kirooto weegatta kyoto byoto byonna ebiriko okwegatta mu kirooto si birungi ne woba nga ye tugezenga olaba ne baba mwagalwawo naye nga weegatta first of all bireeta spiritual dryness okukala mu mwoyo kanuuni ebyoto byonna ebirimu ebyekusa kwegatta si birungi nze mbadde manyi nti wabanga nga omuntu tugeze nga muli bafumbo banga mwagalwawo tekibaako nabuzibu kumufuna mu kirooto nga muli mu kikolwa ekyo nno ekintu kibi kiringa omuntu nga oli bwotuka katuuti embeera mu mpale ekyankalana nga oli katuuti segeza toliiwaawo ebirowoozo birina gye biri era oba olina okwekolamu omulimu ekyo kituufu nange sigikiririzaamu nga olwotuuka maaso g'abantu byamagezi otandika kwekoka amabega wa mmeeza weetereza empale nange mpaka nanti oba toliiwaawo weesokola gy'oli obeeko omuntu w'omutuuze ewali fixed oba watambudde dda yasi wano wabeera mubiri yasi kirungi nakyo so kati ekyo ekirooto oloota nga weegatta kibi so okitegedde ekyo oba bwonna busibe ekirala oloota nga kubanga tijjukira Yobu 7:12 Yobu 7:13-14 tugenda somayo tulabe mu maaso awo ekirala oyinza okuba nga oloota omulalu akulwepinga oba nga akugoba a mad person nga mumanyi mu buliwo omulalu oyinza kuba tomumanyi nenga mu kyoto nga ensi y'omwoyo mukulu Ddaani yeewuunyisa ensi y'omwoyo waliwo ebintu ebijja nga tukimanyi nako kimanyi osobola nokuta nga olina mu America naye nga mbuliwo ate n'okitegeera muli nti siri mu Uganda bituukawo nnyo noga nawe nabadde nesaabadde wano nabadde mu nsi bweti naye nga togendangayo mu buliwo naye nga ate wategedde so kati osobola nga omulalu akugoba manya njukira omulalu mu birooto oyo mulalu akulembeddemu mulalu akugoba mulalu akuliisa busibe akuliisa ebyonna wewe nawulira era wabujulize ku leediyo omulalu ng'ajja mu kyoto n'aliisa kati okitegeeza obugabirizi talina omulalu alalula kati obugabizi bunakugondera butya singa wamunoonyezako provision ye eri etya provision talina nga njagala kujja tusomeseo ku bantu abaloota nga balya
nabonja kujja amasomero n'okulota nga olya nakyo kinayo nabirimu enjawulo nawulira Pastor Chris oya kiro biki ng'afera abantu nja kujja nkisomeseeko nakyo kati so okulota nga olya ng'omulalu akugoba ng'omulalu ayagala akurepinga obanga akugoba nilutotya omulalu ng'akurepinga mazima ddala kisoboka kino nkirota simanyiza n'ogenda mu dry kisobokera ddala kati gwabe atakurepinga akusodomizinga omusajja so era tukisazaamu fire kisazaamu linnya lya Yesu kati ekirala ekyo kireeta ki musumba oba mbusibe ekyoba okulota nga omulalu akurepinga anti era kyekira kya butafumbirwa awona tukyali mu bya marriage issues kati ekirala oyinza okulota ng'olaba abagole bazze ng'aba abasajja bakyadde ewammwe nkiyite the bride groom abagole abasajja ebakyadde naye ng'ate ggwe ne weeraba oluusi nga ggwe tonna n'aba onetegeka okyaye basena kwebaka enviri sinsanirire oliawo ekitataite kiriwo kyogenda okwambala ova mu nnimiro ova ku luzzi naye nga bakyadde mu famire yammwe kiragirawo nti gwe not ready oliko obusibu obutafumbirwa abaana babuwala nga mulota ebirooto banna naye kankubulire mukulu Dani Dani mu kintu kufumbirwa kikulu nno wano mu Bayibuli nze ngenda kubulira ebintu bibiri ebisinga okuluma ku saidi y'omusajja waliyo kimu ekisinga okuluma omusajja alina kimu omukyala alina bibiri n'omukyala naye alina bingi naye leka nkugireyo kimu omukyala ekintu ky'obutafumbirwa kimuluma nnyo ekirala kyenandigase nga tazadde naye okuzaala olwa abaguma naye okufumbirwa wekimulema awasa omusajja waliwo wano olunyiriri yewasizayo omusajja awasa kuba waliwo abakyala nga tayagala kuzaala nga basereebu maberege gajja kugwa era wali wano abantu bali mu Isaaya 4 abakazi beegayirira omusajja sebo ne bamugamba tufumbirwe nono tuwase ne bwotatulabirira tetujja kwerabirira naye tufune ku linnya lyo nga bamwegayirira bwegayirizise musumba nga ovudde ne ku Bible nze mbeera nnyo wano ku internet ndabye waliwo amawanga gasukka amawanga 50 wogendayo gali bizingazinga eyo naye wogenda nogamba nti ono muwala mutwala basobola nokwegayirira katwongere sente twale ne mutoowe otwala mu ghetto naye basobola kugamba nange nyamba nowange ngenda kwongerako nange naye omutwale sigamba nti tebayina ekibata si bwavu abula ekibata abawala baabwe bayina abawala bangi kati obutafumbirwa bungi nnyo ate abalenzi buli avubukamu ng'ava ku bizinga jje ku lukalu akola akasente kati newesanga omuwere w'abawala kuba tebakiriza abawala kutambula nga si mufumbu kati omuwala okuva ku kizinga alina soka kufumbirwa era ogendayo omu nakwegwanyiza n'omusiima ogendako okusaba bagamba tuyambe tubulira kyoyagala tukikulire twali ne mutoowe oba ne mukulu we bonna bafune omusajja atirisi mukulu Dani ekintu ky'obutafumbirwa kiruma nnyo omukazi era bano abali ku gundi kuno bajja kumbuulira ekimu ku kintu ekisinga obbaluma butafumbirwa ekirala kyandibadde ekiddako omwana naye nga beekaza olina omusanga alisingo neyekaza sinatuusa alumwa naye ngaalaga emyaka gigenderere alumwa kiba kimuluma kyola wana abakazi mu Isaaya 4 olusooka abakazi 7 balyekwata ku musajja omu ku lunaku luli nga boogera nti tunaalyanga emmere yaffeffe ne bootatugulira mmere era tunayambalanga ebyambalo byaffeffe kyokka tutuumibwe erinnya lyo
otujjeko ekivume kyaffe. Bayibuli byonna mu ebiri nabamwegayirira ekimu ku kintu ekyasinza okuluma ate kati gye tukoma okugenda abasajja bakyawa kuwasa, abakyala beyongera kuwasa kufumbirwa rather beeyuna kufumbirwa ate abasajja bagamba nedda alina n'ebisongasonga bakyala balya nnyo, bakyala babonyabonya, olina omusibya enviiri ayetaaga ki, balina mindset yenfu. Kati ng'omukyala akugamba nja byekolera era tebaagala. Nze nabuuzaako obwana obuto bwali butudde awo ne mbubuuza naye bwe munaakula ani ayagala okuwasa? Mu baana 6 nafunamu omwana ogwo, abalala banziramu bwe bati. Nze sijja kuwasa kubanga bw'owasa bakukaka okunaaba. Omwana oyo mugoberezi wa pastor mugembe. Bw'owasa oluusi omukyala akutegeera byonoolya, oluusi ayinza n'okukuwaako bitono ku byokulya. Abakyala bayomba bamalako emirembe. Ekirala bw'otawasoye bakobuliri bonna n'obubuna. Ate ng'ensonga z'abantu omusajja bweyazaawa. Kati so gye tukoma okugenda abatayagala ojja kulanga kino ekyandikibwa kino kyenkusomere mu Isaaya 4 olusooka nga kituukirira nti omusajja era abakazi 7 balyekwata ku musajja omu ku lunaku luli nga boogera nti tunaalya emmere ya ffeffe era tunayambala ebyambalo bya ffeffe kyokka tutuumibwe erinnya lyo otuggyeko ekivume kyaffe. Ate nga musomero kigenda kituukirira kuba ne wano wenyini mu Buganda nze n'abantu bangi bemmanyi naddala mu byalo eyo ng'ajja kujjanjaba mukulu we ng'azadde naye n'afuuka mukyala wa maka ate atabamu na buzibu, tewali bujja, tewali kunyiiga abula nagamba tuwase ffembi agonza nange nsigadde wano siddayo kati kola kyoyagala. Kabuli ekimu ku kintu kyenkugambe, ekimu ku kintu ekiruma abakazi obutafumbirwa ekiddako ku butazaala. Kati ate ffe abasajja ekimu ku kintu ekisinga okuluma omusajja ekisinga butaba n'amaanyi ga kisajja. Kati ogenda kumanya otya nga oganye okuwasa anti ekyo ekisinga okuluma era weeraba naye oba towasanga kubanga omuntu abeera omwavu. Okimanyi osobola okuba nga oli mwavu naye omukyala n'atuula era n'aguma. owavu tebogoba mukyala batonda abavaawo olina n'okumugumya mukyala. Nze mu kifo ky'okunoonya ssente nanoonyanga ggwe naye tugenda zikola tugenda kukola ki obudde bwonna nabumala nnoonya ggwe tugenda zikola kati engeri bwenkufunye kati nzirako ssente ate n'aguma n'avuga emyaka gyonna. Kubanga ebintu byonna mu kitanda bitambula bulungi wa mu kisenge emirimu weegiri naye omukyala naye kennyini kasa kutegeera nti emirimu tegiriiwo. Tewali mirimu. Okimanyi omukyala asobola okunoba nga anoba ng'olina ssente n'agenda kyokka omukyala n'atuula nga tolina ssente naye nga mu kisenge bitambula bulungi. Abo tolina ssente tanoba afuna bufunyi mulala. Naye otera abaanobye wano abeerawo mubiri atudde lwa ssente naye ng'ekituufu yakuta omusajja. Nze nakirabako ku kyalo waffe emirundi ekyo waliwo omusajja bamuyita Sebuccu yalinga avuga egogonya yalinga avuga piki ya gavumenti naye ng'omukyala maama bali bamuyita maama Konja nga maama Konja amuvuma oli musajja ki mpale enywera miguwa n'abaana si babo. Yamukuba n'entebe n'amumenya kana akalinda minyira. Abaana si babo. Kyokka ffe nga tulabawo abaana aba basatu naye amuga si babe. Kuba gwe tolina ky'osobola. Mugamba omukadde akayeeyogeza bibye. Omulala Nyomito yalina amaanyi. Nyomito ng'atema omuti bwe guti dakika 3 nambazi. Kyokka nga abakyala bano bamutalina maanyi. Kati nga mwebuuza ng'ekituluma
Atema omuti. Amaanyi galina agatema omuti. Abakazi kyeki bano byakakajanja. Osobola okuba ng'olina amaanyi agasindika emmotoka agasika eki. Agakwata ebicupa by'amazzi bibiri n'obiyiwa bwoti. N'obisulika. Kyali zitambula. Naye nga tolina maanyi. Nga tolina maanyi. Bolegolera yafuluma. Ati kiruma ssebo abamu n'okwetuga yeetuga. Kuba kulina eddagala eryajja nga wetu. Putulu. Putulu. Soko jirako ku God Hills. God Hills. Bakuweka putulu. Ate bakigoberera bagambe. Genda. Totokiriza kwetuga bali Tokiriza kwetuga. Genda ku God Hills. Bagambe ndi njagala putulu bambu power. Nteme emiti bagambe bwo. Ne wata bagamba nteme emiti eminene. Naye abakazi bano. Abakazi gwenda yafuluma. Kyokka emiti size weight. Njitema nenjisula ku ttaka. Yes. Omusawo ajja kutegeera obuzibu bwo. Awo bakuwe putulu. Obulamu bwe yagale. Osobola kubya essimu ba WhatsApping osogenda ku office zawe Kampala obeggulu delivery bagikola eggwanga lyonna kansoke nfudde namba yabo wano njagala obakubire bakutereeze naawe kuba oli kuba ngotema emiti ku kyalo emiti ku kyalo gwagimalawo kyokka n'abakyala ku kyalo basobola banova so ekyo ekintu kiruma nnyo omusajja by the way kye kintu ekikyasinze omulumu kirabikanga omuntu abeera omwavu n'aguma mwegumya mu bwavu bwammwe munnange tugume wabawo bugambo mukama agenda zireeta biki olinako nkubye kali n'ennyumirwa bananga bali banonya sente nga nze nnonya kati ngafunye tugenda kuzifuna kubira God Hills Herbal Medicine agambe ku 07 ku 0 never nice city politician ku 07 06 06 49 23 obagambe nti nteme emiti ejenkana boys quarter naye buli gwendita yanoba. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Hills Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Hills Herbal Medicine. Bajja kumanya obuzibu bwo. Haleluya. Bakuwe eddagala lyo lyeweetaaga. Putulu bambu power. Musumba. Ngero kyoto ekiddako. Kati ekirala. Weerota otudde. Oba otambula n'abakadde. Nga bangi oba ne waaboomu. Ne waaboomu ayinza okuba mukadde yakwata ku mukono yakulembera yakola ki. So ekyo kikwambaza embala y'ekikadde kikwambaza kiri kya appearance ky'ekikadde ky'abakadde era abantu oyinza okulanga abantu paka nekunda kawala kuba neka ngakakulu nenga oli muto nenga olwokuba omubi yakwambaza ekikadde nga buli akula kankubulire tewali ayagala muntu olaba n'abakadde beerwanako babe bato bakadde omuntu okutwala ayagala ndabikayo naleka kyekitibwa kyo okutwaliza awamu mukulu dani akakalevu kosala n'okolotya ne weerongoosa uli wasiranga bannange omuntu akalevu oyo akalevu ako nti katyano ako aine engeri kwasinzira endabikayo kati waliwo omuntu nga ayagala kufumbirwa naye ng'omubi yamwambaza ekintu ky'ekikadde ngoine wamusemberera awulira presence y'omukadde nga kumpi musumba no kyogere kituufu kuba oli ayinza n'okulwa nga akoyo nagamba muzeeyi sorry gwokimanyi waliwo n'abantu nga bakazi naye ng'oli bwakuba essimu agamba ero sebo gwamujjukiza taata ndi nnyabo naye musumba kino kituufu kuba abantu abagezezaako okusoma omanyi kati fe tusomye emyaka gigendereddemu naye waliwo omuntu nga muri bracket yem nenga mbera mu class niyo batudde butuzi bwati maso gamwe muliranga
mulinga abatudde n'omukadde mulira fiye eyo tulinga abali n'omukadde wano kankubuli omuli asobola okwambaza oguntu ogwo alisana kubeera ku baana bawala nga n'abasajja tebasembera kubanga alaba olinga mukadde waba kusembera awulira feeling eri nti wano waliwo omukadde egundu ebintu byakikadde nenga kituufu toli mukadde naye nga kyatandikira mu nsiramu oyo gw'atakyegendereza ate gwe weewaana bwewanyuma nenze ndabika ngenda kuba muntu w'amagezi ntule n'abakadde ntambula n'abakadde ate buli omu ebirooto funafuna tubivunula mu ngeri za njawulo abantu abamu tuvunula nga bwe twagadde ate ku myaka emito oyinza okugamba nti abantu bantya kyeka ndi wakitiibwa kumbe ekituufu bakwambaza dda kati ekirala oyinza okuloota nga ozadde obwana bungi ate nga buli abunomu olwoto ozadde obwana buki bungi ate nga buli abunomu tebutegerekeka nga wena bulinga bazalira mu nyukiyawo olwoto ozadde abaana omuntu alina kugulu oliawo fesa zitegerekeka obwana bonna oliawo nabwo obwana bungi tebulina makulu bonna buli awo ozadde ebyoto ebirimu okulota actually lekankubulire mukulu ddaani okweroota ng'oli lubuto kibi bwe bakuloota ng'oli lubuto kirungi okweroota kyekibi kuloota kirungi okweroota ng'ozadde si kirungi bwe bakuloota ng'ozadde kirungi simanyi kiba kya muwendo okwerootako nga ndi lubuto okuloota omuntu okweroota nga ali lubuto nikiba kiraga nti naye kasita bakuloota nagamba mukulu ddaani nakuloose ng'oli lubuto kale kati gwe tebayita naye naloose sister gundi ng'ali lubuto awo akube bulati ajaguze kubanga naye we yeeroota mukama aba alina byakuzaaza naye ye we yeeroota ebizibu bimwolekedde bizibu mukategedde ako era okwayota ne mukuba enduulu olina kuloota munno kyekirungi gwe bakuloota totawaana kusanyuka tandikirawo okusiima naye waliwo wekiyinza okwawukana osobola okubuuza mukama ndi lubuto naye ndina baana ki mukama n'akulaga abaana ekyo kyawukana omaze kukisaba waliwo kati kankubulye kaddeka kati nkugambe okuloota abafu kibi naye osobola okuloota nga okwata ku bafu bwoti ate ekyo si kibi nga gwabakwatako ogenda obakwatako bwoti ekyo kitegeezaki mukama aba akwambaza amafuta katugeze oyinza okuba wasabye okuba olina byokuba kati mukama aba ekyo message akulaga nti bywadde osabidde mukama nga bwokwata ku bafu bwoti abifiisizza oyinza okusaba ngaokwata ku malaalo butegeeza mukama nga bwolaba abafu babeera mu malaalo ebiro tetulina kubikulaminga takulaminga kikulaminga mulimu okusengejja n'okuloolugero ekyo vala abantu ogenda omuntu okufuna ekyo olasa okugamba omugamba nti naloosengwa mu mazzi agamba watuusa otya ku mazzi kindi otulolemu nga bwekyatandise olememu koza nsobi kuba asobola okuwa ekirala ng'ate kitegeeza kiki ekirala nnyo so kati ekyo nakyo obuwa ekityo kati yobu n'abasuubiza yobu 7:13 bwenjogera ku kitanda kyange kinsanyusa ekiriri kyange kimpumuza okwemulugunya kwange kiwumuza okwemulugunya kwange kale n'olyoka ontiisa n'ebirooto n'okunkanga n'okwolesebwa sitaani akanga naye olw'15 n'olw'16 egamba emmeeme yange nekweroboza neyeeroboza okutugibwa n'okufa okusinga amagombe gange 17 10 meka ekiri eri kiri mu yobu 3:16 ekigamba nti mukama aleeta ebirooto bayagala okututeekerawo okuyigiriza ebirooto tebijja buzirwandomule ne bwe kiba kibi mukama aba alina kyakuyigiriza ne lwaki abantu abamu musumba tebafuna ku kirooto kirungi
yohana ngo kunyumiza mande to mande bibi anti abali mu ndagaano andi ebimbi sokubana nga tebina ku ye nenga ye obanga yapata na biloto bibi simanyi and kati first of all mulimu abantu bamba ino kuyitibwa kwa njawulo nga ne waba ali musanyu ye alota biloto bibi mulimu kati kyandibanga omuntu ali mu ndagaano obanga omuntu aliko amafuta ogukubikulirwa ebintu ebijja bali mulimu abantu nga lota rapcha nze manyi omwana mutaate ebintu byalota rapcha ki alota biloto alaba abantu bakwakulibwa bagenda okuyitibwa kati kisinzira kolingi nebolanga gwe nga ddala byolota ente zikugoba embwa zikugoba kapa zikukwagula zikuwandira amalusu waliwo endagaano zolina okusooka okulumbaganako kuba kali ffe tomanyi enzaalibwa gye twazaalibwamu nzibu abamu embuto banywa nywe abamu gye twava naffe abamu obulamu bwe tutambuliddemu twasamira abamu nga tumanyi abamu nga tetumanyi ne bakusamiza nga tomanyi nti osamiza naddala mmwe omwezi guno ogw'omunaana awo nga guggwako n'ogw'omwenda mubaddemu nnyo kati omanyi kati mu bika yaffe baategeera nti twalokoka kati basabika tabagamba nti tulinayo okusamira tabagamba tulinayo okumanyagana tebakitugaana tayagala kumanyagana ne munne kati bwe batuuka wali ne babaliisa ennyama waliwo bambi omuwala yabadde anyumiza babalimba nti waliyo okumanyagana ng'agirinnya ng'agenda munne nga bamuliisa ennyama nga bali ennyama oli yabasalira nti muganda waabwe omukulu yabitegeka ye mugaga yasinga obugaga mu kika munnange nga balya nnyama naye olwadda kankubulira emirimu gyadobonkana mirimu gyafa alota bafuwa agwa mu binnya bye yalya omuntu omu ategeka omukolo andi kati muno wasomako kye bayita dependency theory ali waggulu ayagala kwekuumirawa waggulu ayagala ekibuzo bwe kigira yeekuumidde atya waggulu nti ng'alinnya kubali wansi ali wansi alina sigala wansi n'asigala ku top nga yemu abamuwanira okubeerawa waggulu kyokka nawe mwagala osituukako andi kati bwe munasituka temujja kuvuna mawaali aba alina n'okugwa yes kati mu bulamu buno ekyekintu abantu balina okuba actually timoseewo ekyokubiri emu 7 bayibuli egamba nti saabayita nti sibanga mwoyo wa kutya naye omwoyo w'amaanyi n'okwagala n'okwegendereza okwegendereza kituntundu ku kuyitibwa kwaffe omukulu Abejo betobadde wano ku podium yakugambye abasajja banywanga omwenge naye nga bwasituka ku mwenge taguddako ate munywi mutamiivu naye akulaga takola atya ogotaguddako asumulula ndala lwaki mwegendereza nnyo akimanyi abantu betusinga oseka nabo be babi namba emu ate nno olaba gwe weesiganga omulabewo okusinga okwesiga omukwano amusumba nzijukiza akantu kali kubanga omulabewo ye okimanyi obudde bwonna akwagala naye mukwano gwo mukwano gwo ali unpredictable omusajja Sam Might family owomumanyi munabyabufuzi kati nnaku zino yalwalamuko ekibumba oba n'ensigo aliyo mu ddwaliro oba tugenza okumukyalirako nagaba bannaye mbabuulire abaana banupu kye bandaze essaawa ya leero nenyingira mu kasenga mulimu abaana banupu 5 ne mu 7 kuba nduka abaana banupu bonna mu 7 etageti naye nenyingira mu kasenga mulimu abaana banupu 5 ne mu 7 y'omu ngamba bulungi mu 7 nkwatirako n'ensawo ofulume n'ebweru galewo wemba sinza yogera toggulawo nesooka kutta abaana batano abanupu bannange nendyoka nfuluma nkwatagane ne mu 7 agenda okutta mu 7 asooka kutta abaana banupu 5 kuba bo tamanyi nakye bamulowooleza naye mu 7 nakyemanyi kyewali tebaagalana omunange nno nkubulire omulabe abantu kye batamanyi ekyo naye omulabe oyo oba okimanyi nti kati nze ekimu ku kintu nze kyensinga nnyo okutya ye mukwano gwange kuba ye simanyi kyandowooleza simanyi kyanteesereza
mukwano woto bato ina mwesiga bwesize 10 ku 10 mukwano Yeremia obato gudde mu Yeremia 17 tano akoli midoyo yesiga omuntu zimusanze mwana omuntu yesiga mu mpiso yenyini yakufumitirawo kati so je tuvudde eri tubadde ku biroto byaffe ebirago obusibe obadde sose kututwala nnyo munadala kubakyala sayidi y'abakyala basinga okuloota wonna nze nkivugiddewo abasajja n'atandikira mukama abampera omukisa togenda part 2 abasajja ngo balese muloko kati okyomanyi musajja wedda agamba musumba wava wadda kunze tode wadde kajjalibu bakalinde alright abalayo afa abalungi aba Expo TV tubebaza nnyo okuba bambi nga mutu supportinga mu ngeri y'okuba nti mulaba kino kirungi nnyo kubanga kikola side bili we supportinga ffe nawe ne we supportinga so nolwekyo genda maaso n'okuba nga osupportinga like comment share the video gigabanyizeeko omuntu munno video yali sinze kukwata ku bakyala gwalina mwannyoko mukyalawo abasasanga bambi abantu abasanga tetufuna budde kwogera nabo kumanya biki byayitamu nso kuba ngusula ne mukyalawo muwulirawo nenga takunyumiza na ku birooto bye musharingirewo ku video tomanya yinza okuba nga ayinamu oba kyamanyiko oba kyalabako oba nga kimutuuka nako abaithe musumba waliwo yagambako nti kisaanidde omuzadde abuze nga ku baana be ebyoto byabwe kituufu ekyo kiri proper tekyetula omwana okufunamu endowooza etali ya bulijjo anti abaana babulira ensi mwe bali basimukeezeza nnyo abalogo bo bakikola batya gamba omusiraamu omwana ava buto ng'enyama y'embizi asitagafulula n'embizikutubbanga agikutula olukutu nga muto olowooza omwana omuto alya pooko ate bagirya lwaki tamanyi lwaki tagirya naye batomukeezeza nnyo naye ate bakimuteekamu kubanga ekintu kyotamusizeemu nga muto kimujjamu zibuwalira yes kati naffe ate ffe abalogo kye batusinga omwana aba muto n'oyitawo n'amugamba njolera akafuufu ako waalinnye twala akakola kano njolera akafuufu ako waalinnye tannaba nakumanya bulungi kulinnya lye lyaki ettaka eryo lyagazaaki naye nakigenda yakulanga akiraba nti omuntu wayitawo nga mulinako obuzibu muyola buyozi nengatereka paka mama era wamubulya nti okayoola tokatereka buteresi kozesa kino kati ffe ate ffe ensobi gye tukola ti omuntu agenda ku kanisa n'aleka abaana ewaka tulinda mwana weza 12 yeesalirewo tu ekirala omuntu nebwa etata banakubuuzaako bantu be nti naye bane mwalose eki nze wange mbuuza mulina okuba nga mucommunicate tulina okumanya kubanga nyinza okuba saakifunye gwe n'okinfunira oba oyinza okuba nga olina kyewaloose naye nga ekituufu embeera nze ngiyitamu kalulaba bagamba nemanya nti oyo ansa senga wagundi yagamba omugenzi Felix Kawesi nti yamuloota emirundi ekyo ng'afudde kati singa Kawesi yali tugeze abuuza ku sengaawe oba nga sengaawe naye atwala buli n'abulyako omutabani oyo okuba yamugamba natabitwala nga kikulu nakyo n'olwekyo so mukama abatuweera omukisa amin mubeere nga musigala bulungi tunasinkana omulundi oguddako. Expo TV to the world.